Mukwano gwange tulaba ku Delta TV webale nnyo webalire ddala tuli wano ku mukolo gw'omwana muwala ow'olugave ye beautiful maso malungi Joweria Nakitende Tegela Chalani Siraje bwati bannange kulikayo mu kiddala Mudeyo Sharita. kibadde kitya? Oh my God, bana Sharita. Bana kibadde bana sikisuubira. Mulina akayimba ke muyimbye n'omwami mwakikola mutya? Sharita atuludde ekintu kino nga twakyetegekera ekituta ebbanga nga twakyetegekera so yansonga lwaki tusazeewo yimba akayimba. Bannange munyumye. Thank you, Munyumye nnyo Sharita. ate. Bani abakozeko akaviidi? Sharita Beauty World. Bani abakubye omuziki ogwo gw'akaviidi? Sharita. Bani abali ku bifono? Sharita. Abagenda okulaga ku TV? Delta TV. Biki by'omuyizeemu? Ye omuntu ayagaliza omuntu omukakamu ye muntu akugamba ekintu n'atula ku meza n'agamba katukole kino ye muntu gwe muteesa naye ye Sharita. Sinkanawo abasajja abatuufu nga si bangu abaana nga banoonya abasajja abatuufu wamujja. Sharita atesinkana ku Nnyonyi Nairobi. International love. Mwatula ku ntebe y'emu. Twatula ku ntebe y'emu ne tusheyali ne nga oli Munnayuganda ndi Munnayuganda natyowe enamba. Kubira wayisewo bbanga ki? Kyatwala ndoza like 2 weeks. Balikwatagana biki ebikuwanguza nnyabo kubanga batiro gamba abakazi abalungi tebafumbirwa biki naye gwe oli mulungi ate ofumbiddwa ate okyafumba bukodyo ki? Sharita kuba mugumiikiriza kwekwasa Katonda kuba omuntu omukakamu era senga sibadde mukakamu teyalize mbakadde bange namwagala nnyo. Kikumi omwagala mmeka? 100. 100 plus. yeah. Tunula mu kamera omubuulire ekikuli ku mutima ng'otandika n'erinnya eddungi ly'omuyita. Omwami wange omulungi liwateekamu musimu? nateeka my cocktail. Lwaki wamutuma cocktail? Ye muntu gwe mpulira ku mutima bana Sharita bingi buli kimu. Kano ka juice, kano ka lemon, byonna. kano ka fruit. Kale cocktail w'omugambe. Omwami wange omulungi cocktail wange Lulagala Siraje nkusuubiza okwagala era nja kwagala nga bw'ozze mbazadde bange n'ompeesa ekitiibwa nkusuubiza okugondera okuba omukyala omulungi ow'empisa musuubiza Sharita omwagala ye mukwana. Oyingira ddi amaka go bawagayingira? Amaka gye ndi nagayingira fumba. Kale ddiya weebazeeko abantu. Nsooka okwebaliza ddala bazadde bange. Mami Oli okumpi yani? Sister wo. Maama wange. Nedda naawe ono si maama. Ono sister wo naawe. Sharita maama wange. Maama ddala yegwe mami. Yenze nnyabo Oli yamugabira ku bulungi. Nsobola musinga. Mami naawe oli mukyala. Bale kusinga. Singa gwe yamuzaala nti bwe. Yenze mwennyini mwana wange wakubiri. First born ye Second born. okikoze otya okuba Waayi ndowooza lwakuba namuzaala ndi muto. Namuzaala nyina emyaka 18. mpulira otya leero? Bannaaye Sharita tekituukikako. Nze stress zibuze okunzita. Nga buli gwe ndaba obudde obusembayo nga ndabanga obw'omulogo nga ntya n'abantu. Naye tebibadde byangu. Njagala mugamba kyaba yeesigamako abeezi. Omwana ono mukuutira ayiga ebbaawe. Okutegeera omuntu bwe bufumbo. Ate otegeera munno oba ojja kufumba. Omanye ky'atayagala
nekyayagala kasita omanya kyayagala omaze omutegeera. Katubaleke yimukako muyimukeeko bannange mugole mama mwekahaaga mama kayimba koyimba kati mukaseera mu mbeera bweti nga abantu bonna bazze kulamwala mama utuufu toyina duplicate mama ndibeerawo ntaawo toli nnyabo kati muddeyo aba Sharitas be bamukozeeko tugenda kuba nga tumukyusa enviiri ate akomewo nga mupya kagala nnyo. Tuli ne bannaffe aba Malakai Ecology ne bwe mugenda mukwano. Tuli ne bannaffe aba Malakai Ecology ate nze bakozeko enviiri ne makeup be ba Sharitas Bridal World nga tulina ne Sharitas School of Beauty. Ngolo no bambi mwagala nnyo yandeetedde okukomawo nga bukyali nga nabadde nkyali ku vacation ne baby wange nga tugeze okulaba ku daddy waffe naye nengamba nteeka okomawo kuba yali yabukinga mangu era abalwawo okubukinga bambi saasobodde okubeerawo ku mikolo gyabwe naye congratulations abagole baffe Sharitas be banyambaza be bakozeko enviiri fe abakoze ne ku music fe abakoze ne ku video n'ebifaananyi ate nga tusomesa abaana ebyenviiri. Malakai Ecology gendayo nnyo ne Njovu Junior School e Nansana, Njovu Estates bakuwa poloti ku kibanja mpola bali wali eri ku Nansana Business Center. Nkwagala nnyo tugenda kunoonya n'omugole omwami tovaawo naye nga twerabira yenze Sharita muva Bulaaya mama wa Plant Kid Wedlin ababusabindeka kube pate ndeka kube pate kankube pate nsaba busabindeka nkube pate salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Naye oli otya leero? Alhamdulillah. Amina. N'olunaku alhamdulillah. Nze sitoma. Era. Wabawo obugizeegizeemu obwo Allah yababutegese. Esibulabye. Barakallahu fi. Kubanga buli kimu kitambudde bulungi. Kiriya wallah. Nabadde abantu bagamba kino kye bayita okuddugaza olujja. Bagenda tulaba. Ng'oluddugaza. Ate abantu abawasa balemenga kubeera nga bazze ku mukolo gwa kusanyuka ate beebowe nazze kusanyusa abanzaalira omukyala mukyala wange mwagala mutaddemu ssente lwaki sisanyusa abamperekeddeko n'abazadde abazaala omwana nabo banyumirwe nti omuko teyakola ki kijawa ddala giyakolamu eno logo si yabwereere ya British Embassy gyenkola tweyanjulireko mu bitiibwa byo byonna ne post yo mu British Embassy. okweyanjula ntya Amannya go n'ebitiibwa byo byonna. amanya agange nze Lulagala Siraje emirimu gyange njiddukanyiza mu ggwanga lya Somalia ku embassy ya British Embassy nga security organizer. That is so good. Kwegamba gwafu okulaba nti watebenkevu. Naye ng'embooko y'ogirabye. Alhamdulillah. Naye mama oliko omuntu siira. Allah ye yakwasa ebiri n'ampa. N'akuwa n'agamba kwata. Kubanga ebintu bino mbikugamba Sharita. Amanya agange ga mukisa. Mu Luwarabu erinnya lya Siraje litegeeza ekitangaala. Tunuulira omwana ttu. Kitangaala erinze. Era mu wano bwe mba muyita nga tuli eyo mwetya Moonlight. Era ne bookebera essimu eyange kuliko Moonlight. Ate bwe tudda mu Luganda erinnya erya Lulagala Abaganda balina enjogera egamba nti ebirungi ndagala nnamu teziggwa mu lusuku. Kati nalaba ng'ebirungi biri mu boolugave nenzijaya nenduleeta olulamu nengoberera omubala gwa boolugave nti nze bwompa akawala ako ebbanja liwedde bannange ekiri wano bulijjo bakuyita Moonlight ye nakwetira cocktail. Mukyala we oyagala mugamba ki leero ssebo? Mukyala wange kye ŋŋenda omugamba olwaleero ekisinga obulungi agenda mu honeymoon y'alina okuwumuliza obulamu. Ekirala keya gye tulaze abantu bano sitwagala eddirire mu bufumbo bwaffe, twagala eyongere bugenzi mu maaso nga buli abajja tufuuke ekyokulabireko eri abantu abalala n'abanaddamu okuwasa wano bakole ekisinga kino. Kayimba kikoyagala omuyimbira. Waliwo omuyimbi bamuyita Fred Maiso yagamba nti oli kimuli ekyalooza ekyewonya kawoowo
mumpisa nendabika gobasinga laba maso mama laba entumbwe jowe gobasinga tugamba ekikulu mucho ntekensembyayo nti abantu bisinga okwonona abantu kuwuliriza ngambo naye mukyala wange ekyo takirina nze sina kyemwogera kubanga nze ninyonyonyire ngenda sikomangawo bino nengamba nze kansooke nkutwala ate bakkebe njaba no 100% mwesiga mukoze omukolo bebale kusiima bako kyogamba omwami wa tubyogedde luli biddemuko ebirala oluvannyuma lw'okuwulira byagambye omwami wange omulungi tusuubiza okwagala era nja kwagala paka ate naki nalo muwe high five kye abadde ayagala hagati oba omuwajja ayagala okoze bulungi nnyo okwanjula tukonemu dansi okwanjula okoze bulungi nnyo okwanjula bannange leka tubaleke bagende kale muddeeyo ssebo mwebale nnyo byonna kale mukwano petrol mwebale bannange kunyuma mwenna kale ddiya tova ku Delta TV tukole tukyanyumira bannange njagala okutegeeza omugolo ono faba mukozeeko enviiri faba kubya ebifaananyi faba leese omuziki ogwakabiri ate era nga n'omugolo tuli mugulaga ku Delta TV nga mulungi naawe twesige n'omukolo gwo gwonna tugukulagire tukutegekere tovaawo nkwagala nnyo nze Sharita mazima wangu muva Bulaaya Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moonlight kagabo kapya kwambaza pete nakona kalaga nti obyeko bakabawona abawuzu abensaawe banoonye mwabo abatalina mpeta kusibiddeawo tolaba mulala bamugumiikiriza paka ku lunaku lw'embaga gwedde kikumangula kulu naawe nikkiriza ntaasi 5 4 3 2 Madam, Lele kusima katwe aina mwe mulimba namwe chiko lile simiko keki bantu bakulu bagenda dira kati bavumuliwa mu byaki kwebaza kujja bakadde bange n'otaswaza n'otuukiriza byonna bye weeyama era nkwakalamu kano buli ekirimu kiwankiwa kyagala era nsaba okakkirize okasiime. Assalamu alaikum warahmatullahi naganirawo omulundi Moonlight nasimbe mukwano gwange mulungi webali kubeera ng'okyekumidde ku Delta TV tukole abagole baffe ab'olunaku olwaleero congratulations webali kulondayo TV esinga TV emanyikiddwa TV eyongera value ku mukolo gwo mwebali nnyo mwebalire ddala naawe watulaba lulibo lwekiro kyekyo kirituukirira Delta TV nejja ku mukolo era ne tweyagala ffenna kano kalowoozo kaffe olunaku olwaleero atuzze tulaba aboogezi ab'enjawulo nga batera okukoma si kubasalira musango naye osanga bwe batyo nabo bakimanyi naye nga batera okukoma ku bagole ng'omugole abadde ali mu kwagala okusanyuka titosanyuka nnyo tokisussa bakulaba bakola ki ekintu ekyo si kibi kye mukola nze nga nze
ndowooza abagole bano twandibalese ne beetaaya twandibalese ne beeyagala jjukira omwana ono ow'obulenzi abeera amaze okuzaalibwa kakati olunaku luno lwakwanjula ate teruddibwamu ate abeera asazeewo okugenda n'omuntu we ow'ekiroto kye gwayagala gweyayagala ngedde okuwasa ze ngamba twandibalese ne babanga omwami Lulagala Siraje ne mukyala we Joweria bwe babadde ne beeyagala ku mukolo ne tubaleka ne beetaaya ne babeera basanyufu ne balaga essanyu lyabwe kubanga essanyu bw'olireka munda ogira n'otunuulira ebifaananyi n'ogamba yiii lwaki singa oba ate nakola nekiro singa ate nakola nekiro kubanga olunaku lujja omulundi ogwo teruddibwamu kale n'obunange mbadde nsaba abantu baffe bano abagole abaami oba abakyala tubaleke beeyagale ne DJ naawe baba bakugambe tekako oluyimba lw'omugole omugole muleke oluyimba lwe yayagala ngedda alukonereko dansi mpaka gye lunaakola ki gye lunaakoma ate n'abogeza abamu omugole abeera nga bamuteereddemu akayimba ke n'atandika obooza DJ Ro DJ Kasale DJ Kolaki omuntu abeera omulemesa okucakala ate olumu bagamba okukasalako wennyini weeyagalira ddala mbadde nsaba mukwano ababadde bakikola aboogezi abadde bakikola nti kikome bambi abagole tubaleke oluyimba lwe aludigide yekye bwe kiba kyetaaga muwe obudde bwe yenna naye abamu babanjo bagamba yanguya tera ofuluma ekirala yanguya jjukira ekirese ye mugole oyo abagole tubaleke beetaaye basakalire ku nnyimba za babe nga tetubakomyeko kubanga luno olunaku lujja mu bulamu omulundi ogu gumu papye ebirala ebyababuuza naye ku budde bw'omukolo wali awali ekinyusi omugole omwami n'omukyala tubawe obudde beeyagale bampita Sharita mazima wanvu era nga programu eno yakwanjula n'embaga ebeera ku Delta TV mu Sunday sawa 11 mpaka 1 nedibwamu Monday sawa 3 mpaka 5 ate era ne tugiteeka ne ku YouTube ku Sharita Show tuba tukutuusako abagole baffe ab'enjawulo njagala okutegeeza programu eno ebeerawo buli Sunday sawa zibeera 11 mpaka 1 wano ku Delta TV tukole ne tugikuddiramu olw'Monday sawa zibeera 3 mpaka 5 ate ne tugiteeka ne ku internet ku YouTube Sharita Show n'ogulaba n'ogudingana n'opoozinga n'ogeya byogeya bwe bityo bwe bibeera naye nga munange si kibi bw'oba akateera n'ebirungi by'okoppa ku mukolo gwa munno mukwano nyongera okugamba mukwano nti bannaffe abanjovu estates gye bali nnyo okubeera nga bakuwa poloti ku kibanja mpola gwe yakamala okola omukolo gendayo bagambe ne balabye ku Delta nti poloti mukkiriza kibanja mpola mukulu njovu ajja kukkiriza musobole okubeera nga muva mu bupangisa basangibwa eri ku Nansana Business Center ku Njovu Estates ate nga balina n'Enjovu Junior School erisangibwa e Nansana Wamala bannaffe abamalakai Ecology gendayo okolereyo wedding reception okolereyo meeting ez'enjawulo okulya ku kafish retreat party birthday party surprise byonna osobola bikolera ku Malakai Ecology ekitende bannaffe aba Sharitas by the world ffe tuliwo okutegekerera mukolo gwo gwonna tulina music tukola ebifaananyi ne video tukola buli kimu decoration cake gwe tukwasa omukolo gw'osirike tulina gowns twaleese ebipya mwana gwe twaleese gomesi banaye twasabukuludde lwekyo jangu ewaffe ku Nkuruma Road wakoma ezibwe bakiyita Sal Complex n'omwana muleeta asome ebyenviiri asobola okubeera nga teetandikirawo mulimu tutandikira ku mitwalo 10 era nga tusomesa abaana abawala n'ab'obulenzi tulina dde ne boarding nkwagala nnyo omukwano bampita Sharita mazima wanvu nga bulijjo nkola ne Shafik ate Caroline Nakibuule nga nkutumiddeko nnyo mwana gwe bale kusaka bulungi ggulire lya Buganda ate ne Nasali bintu bizibu nawe nkutumiddeko nnyo mwe bali kubeera nga ate muweereza bulungi nnyo wano ku Delta TV tukole bampita Sharita mazima wanvu mami eyakolamu mama plant kid muva Bulaaya bana amanya nga nina mangi bye bye